Kakati bw'otunuulira Gadibenga lye yakoleddwa kiba kitegeeza interest yabadde egoberera ssentebe wa kibiina kyaffe ye kyayagala so si interest ya kibiina n'abantu abakirimu naye executive yabituli era yabitege teyimiridde wamu nabwekityo bw'otunuulira ekyo n'oweeyingoolanya mu mpeereza ye n'otunula speaker Kadaga ow'enjawulo naawe ali eri atambula n'omulalu asobola okwawula n'oga nti ono olanya ajja puppet y'oli Museveni wabula speaker abaddewo ku lw'eggwanga ng'ali stable naye politics ali mu ggwanga kyenjagadde otutuukako lwaki ndeese incident eyo abaliwo mu bakulembeze baffe tewaliiwo yadde yatuuse mu kkoota yadde n'okugamba nti atuuka mu inchi yaabo bendowoozaako abakulembeze asobola okutegeera eggwanga n'oditambuza okugenda mu maaso electoral college eyeeyo nnyo pate yaffe nga interest ya gavumenti yaffe eya NRM si gavumenti etugatta awamu nga pate ate bakozesezza nnyo advantage eyo okusuula oyo gwe batebaagadde olwa interest endala n'okuleeta oyo gwabaagadde olwa interest zaabwe azigoberera otunuulira w'ekitiibwa speaker Kadaga ebbanga lyasaavingidde ekibiina abadde ali wathe more than wathe okumuwa obudde n'omwagaanya okuddamu pate n'emusimbawo naye ate Central Executive Committee ya pate bwe yatudde yamugjeeko kaadi n'egiwa w'ekitiibwa Olanya which was a total mistake and a blame naye interest y'owekitiibwa president bwe yasusse ow'ekibiina yasazeewo kakoona afulume naye ng'ekibatawanyaze ssente ebbanga lonna tubadde twogera ku nsonga eno bwe bayita mu wekitiibwa Nankabirwa honorable minister oyo agezeeko okujja bwe baali mu sseke yasooka ono yasooka mukubira mu parliament naga nti twatula mu sseke eri yayita n'enkuweza negga nti olana yatuule gwe tojja kudda gwe essanja kyo kyekisembayo lwaki towanga ku information yeemu otegeeza Museveni nti ekisanja kino eky'omukaaga kiveemu gwe n'oyagala ng'ono alina mukaaga ate owe bibiri gwogoba kale ntegeera awo mu pate naye tutabula era bangi bakyatunda mu bituli ebyo nti ayite kyali pate kyafuuka kigenzigenzi kya Museveni ebbanga lyonna nabategeezaako kemegakaawo ne mbagamba nti NRM olw'okuba nti interest yaayo yagiramu Baganda Museveni yatuuka waggulu eno n'agisosola n'aga nti katusindike Mugisha Muntu tusindike Babesigye n'abasigalidde batumukunde bajje nga batondawo ebibiina byabwe n'embabazi mwatu mwe yajjira n'aleeta akanyonyi kayera ate mu bbaasi ate ntubuuza nti yero bbaasi ey'akanyonyi yo yayiseewa naye nga byagadibenga ali naye ng'ekibaleeta ekyo kyeki kwe kunafuya pattern kubanga bakimanyi nti Baganda be basingamu obungi kaakati bw'otunuuliramu ekyo nga baamumye kadi n'asonaga nti anze ngenda kujja independent ddala mutuufu ate era awagirwa naye ekyannaku nti owekitiibwa Speaker Kadaga bw'ajja independent kyonna ekikoleddwa kiraze obunnanfuusi bwa Museveni ebbanga lyonna tubadde tubategeeza nti oyo Bayibuli gwegamba nti ekyennyala bwe kyatuula watukuvu ensi terifuna mirembe era yatabanguka naye Museveni ebbanga lyonna mu bikolwa bye abadde sitengikono nga tayawukana na kyennyala kyatuula watukuvu Alright, when I flashlight channel Uganda tuanza tuanze kumwebale kwekuma mwebale kwa kutwagala timwebale kuba buli kisera timwebale kwagala omwana w'olutabaalo gwe bayita Sulaimani Naduli abamu ku mamu adama inja nange sasobola muwa abamu amugambye Katikkiro afaddako abamu mugambye MP asanidde okudda mu ntebe ennaku zino kakati tobula ensonga eyo we tumuyitidde ku mpewo olunaku olwaleero nga tulaba ebiri mu gwanga abamu basanyufu abamu banyiivu yasobuuza kakati tuddawa omushago gwadde tumanyi atwa Rebecca Kadaga akwatidde ekibiina kya NRM ng'omuntu bamusudde dettali kofe tetumanyi kiki ekiddako mu nsi yaffe Uganda ate n'okulonda kwa lunaku n'olwaleero tetumanyi ani agenda okuwangula kofe katyalekewa mukulu Sulaimani Naduli Jakana atunyonyole ng'omuntu tulabe wa wetuli wa wetudda sebo osibye otya osuza otya ennaku zino tudde nga tetukulaba omukama akukumya atya oli otya ng'omuntu Banna Flashlight Channel ebbanga lyonna tusigaza ebigambo bye bimu wabula tunyolezamu binyoleze katono okukyusa makulu kiwa we gajja naye olulimi lusigala nga lwe lumu n'ebigambo eby'amagezi biba bingi weewaawo ate olwaliro tuyolesezza nnyo ate ebisembesa entegeera yaffe
butya bwe tusaawo ebigambo ne tuba nga tebijja kuwoomera ebitundu ebibiri, ensi newa Katonda. Naye njagadde kubategeeza nti ebbanga lyonna nsanyusa okubalaba ate era lubeerera nga bulijjo n'okusaayo obudde bwammwe okakasa nti musobola okubaako kimuwuliriza, abamu ne musaba n'okusaba nti kigwanidde ddala bw'oleeta mutabani w'olutabaalo ku nsonga ezimu anaasobola okuzeggusa. Naye nga sinnaba kugenda wala, njagala okubategeeza banna mikutu gino egya YouTube bonna abafaayo okuwaayo obudde bwammwe ne mutuwuliriza atalijja kana Sulaiman Nadduli yekka wabula n'abalala. Bwe tujja ku mikutu gino tetujjaako nga ffe abasembayo, naye ate tekitegeeza nti tujja kwogera mu bye mwagala byokka. Noga nti omuntu bw'omusanga ng'ali mu kye tuyita politics ali emotional, buli lw'okoona ku muntu n'aga nti kukanjigidde totuuka yeeyo toteekeddwa kugira gw'olabika baakoze bwe bati, ate muba babisi. Muyige ebyafaayo n'engoberezeganya yaabyo. Ekyokubiri n'okutegeera eggwanga lyammwe, bw'onooba otegedde eggwanga lyo n'otegeera n'eddiini, kijja kukuyamba kinene okutegeera mukulembeze ekyo oyo gw'oteekeddwa okwagala ng'osinzidde ku principles ezo bbiri. Okusinga lw'onoowaalirira nga mukwano gwe gukutta, eno tetujja lwa relationship yonna nga yakwagala, tujja mu politics ebbanga lyonna ku nsonga bbiri, bukesi na criticizinga bukesi obwo. Naye tojja kumala gaveeri nga barbarian, ojjenga ate ozzenga ekituufu oyambadde ekkooti osibye ettaayi n'oga nti ababiri tujja kubaaza. Osobola okujja nga olabika nga barbarian naye nga eggwe mutuukirivu era eyalondebwa. Ate n'ojja nga oyambadde ekkooti naye ng'olabika bulungi n'oga nti ddala y'oyo naye nga ate oli mu kifaananyi kya musota. Kale tetujja kugamba nti ludda ki ffe twagala birowoozo bikulimu, ovaamu ki ekiwa amagezi ate ki kiteekeddwa okugobera. Not interest z'abo abalaba nti Jakana Naddu bwe najjalo ne baga nti twamwagadde nnyo oyo mwana mulungi. No, I don't call for that. Nkoolinga kulwantegeera na kusaawo ekigwanidde kubanga obukulembeze kitegeeza jangu n'amagezi agakkira kwabo abaliwo. Abaffe si gonna nti oba ogamanyi naye ate waayo ekigwanidde ku ekyo ekitegeerekeka. Kale kyemmanyi mba nkimanyi nekye simanyi nkugamba nti ekyo sikola ki tokimanyi. Naye politics ali mu ggwanga kyenjagadde otutuukako lwaki ndeese incident eyo. Abaliwo mu bakulembeze baffe tewaliiwo yadde yatuuse mu kkoota yadde n'okugamba nti atuuka mu inchi yaabo bendowoozaako abakulembeze asobola okutegeera eggwanga n'oditambuza okugenda mu maaso. Tuve mu by'okuwoggana obwogganyi. Bw'oba tonnategeera always buuza kibuuzo nti bwano. Era nja kukusaba Dr. Hebwa tukkize tugaane nti emisomo egigenda okuddako twali tukubiriza abantu bategeeza tutandike culture ng'ebyobufuzi bino byonna bimaze okukola ki okuggwa. Naye ate nga tetunna kusomesa culture, tusooke tusomesa abantu kye tuyita political administration. Omuntu bw'ayogera ku minisita kitegeeza ki? Omuntu bw'aga president emirimu gye gyegiriwa? Abaffe qualities ezo zaba zitunuuliddwa ku president kyajja. Twali badde tugwanidde ffe kuwulira ki era twawule na ki? Abantu basooke bategere politics ategerekera azimba w'ekisajja ekikulu so w'okupaaluka obupaaluusi. Nawulidde Kamenya Bobi Wine baamukutte ne muwogana. Twagize bwe bati Museveni bamugambye nti eya segundi ne tuwogana. Twagize oti Kabaka bamuganye okugenda Bugerere. Kabaka bamuganye okugenda okukola ki? Tutunulye ebyobufuzi mutunulye y'amagezi. Ani agwanidde okuba nti anenyezebwa? Nani agwanidde okuba nti anenyezebwa? Mu social psychology gwe twasoma ne psychology wa social worker waliwo omutwe gwe bayita blame and guilty. Okunenya n'okunenyezebwa. Kale bw'oba tonnategeera kutuuka mu element naye ekyo kituukako otya ddirwe tunenya ate ddirwe lunenyezebwa. Kiba kitegeeza nti ebibiri byenjogeddeko ne principles otambudde nazo ng'olina Katonda mu ggwe ng'eddiini wagitegeera ate n'eggwanga mw'oli ng'olimanyi ojja funa way out mukulembeze ekyagenda okujja asobola okukuuma ggwe ky'oyagala n'ekyolowooza. Kale kubadde kubabuuzaako nja kusaba ebbanga lyonna okuba bawuliza abalungi n'okubategeeza Bayibuli kyega nti owange gwe Daniel bikka ku bigambo sinaakabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka. Mazima ddala waliberawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulweyongera kye kitulese olwaleero okuba ku bye tussaawo ku incidents eziriwo olwaleero era buli omu gy'alaba era ne gy'alindiridde mu matu ge. Katonda bampeera omukisa. Weewa tuyanza honorable ekituufu nga bw'oyogedde ebigambo ebyo kikulu nnyo. Obudde obusinga tetujja wano kwogera bali be baagala okuwulira. Kintu kikulu nnyo. So kakati n'olwesa mikwano gyaffe olunaku olwaleero tukyali mu kwebuuzaako ani anaawangula kano akalulu ka speakership mu ggwanga lya Uganda kuba ekyo kifo kyo kinene nnyo newankubadde gwe tutwadde tulowooza nti nno w'amaanyi ennyo ate twali bakadaaga NRM yali mwadde kaadi ne teyamwadde kaadi ne wagiwa oli gwe bayita mukulu Jacob Olanya mulimu ne Ssemujju Nganda n'abalala bwe batyo
kakati twebuuza Rebecca Kadaga yasazewo aje nga independent kakati gwa tulaba ate namwe abatuliriza ekintu kino Rebecca Kadaga tali mu system mukirabawa kofu netugamba katugendeko director w'omukulu honorable situation eno ogiraba otya oba ogirabawa situation nga bweri njaga kusooka okutegeeza banna Uganda bannange kubanga ensonga we tuli ennyonnyola Uganda eyawamu ekyokubiri tujja kwekonako ku nsonga y'amawanga kubanga ate na kino ekitwaliddemu ekyokubiri tujja kutunula ku principle gituyita individual merit rather than being a friend to someone kubanga okusooka okubazzaayo kemabega ebbanga lyonna okuva bwe twateekawo okulonda kwa 96 His Excellency the President afuddeyo nnyo okutunula ekibiina ekyo nga chairman waakyo ekya NRM naye tulina enkiiko bbiri olusooka nga lwogera ku kituyita neke ne seeke olusooka lwa neke yes olukiiko oluddako olwa seeke olwo ne komiti zaffe ezisembayo wansi ng'ovudde ku levo y'amadistrikiti eza wansi naye ebbanga lyonna lubadde lutambula kye tuyita electoral colleges so si adult suffrage kiba kitegeeza nti gwayingidde ku kakiiko mu electoral college gwojja okujja alonda ddako bwe teotambula mpaka waggulu naye bwe tuzize tutambula ng'ekibiina kyaffe ate electoral college eyiyeeyo nnyo pate yaffe nga interest ya gavumenti yaffe eya NRM si gavumenti etugatta awamu nga pate ate bakozeseza nnyo advantage eyo okusuula oyo gwe baba tebaagadde olwa interest endala n'okuleeta oyo gwe baba baagadde olwa interest zaabwe azigoberera kaakati kyetutuukako kyekiriwa mu incident eno bw'otunuulira w'ekitiibwa Speaker Kadaga ebbanga lyasaavingidde ekibiina abadde ali wathe more than wathe okumuwa obudde n'omwagaanya okuddamu pate n'emusimbawo naye ate Central Executive Committee ya pate bwe yatudde yamugjeeko kaadi n'egiwa ow'ekitiibwa Oulanyah which was a total mistake and a blame lwaki nti interest yalagiddwa lunye nti Museveni interest gyagoba yagala kuyita mu Oulanyah so si speaker abaddewo ebisanja ebimeka ebibiri kaakati bw'otunuulira Gadibenga lye yakoleddwa kiba kitegeeza interest yabadde egoberera ssentebe wa kibiina kyaffe ye kyayagala so si interest ya kibiina n'abantu abakirimu newankubadde kitunuulibwa mu executive nti babadde batunuddeyo nga yo executive ya NRM yasazeewo naye executive ya bituli era ya bitege teyimiridde wamu nabwe kityo bw'otunuulira ekyo n'oweyinga Oulanyah mu mpeereza ye n'otunula Speaker Kadaga ow'enjawulo naawe ali eri atambula n'omulalu asobola okwawula noga nti ono Oulanyah ajja puppet y'oli Museveni wabula Speaker abaddewo ku lw'eggwanga ng'ali stable n'ekibiina kyaffe naye interest y'owekitiibwa President bwe yasusse ow'ekibiina yasazeewo kakoona afulume naye ng'ekibatawanyaze ssente ebbanga lyonna tubadde twogera ku nsonga eno bwe baayita mu wekitiibwa Nankabirwa Honorable Minister oyo agezeeko okujja bwe baali mu sseeke yasooka ono yasooka mukubira mu parliament naga nti twatula mu sekere yayita nenkuweza negga nti Oulanyah yatuule gwe tojja kudda gwe essanja kyo kyekisembayo lwaki towanga ku information yeemu otegeeza Museveni nti ekisanja kino eky'omukaaga kiveemu gwe n'oyagala ng'ono alina mukaaga ate owe bibiri gwogoba kale ntegeera awo mu pate naye tutabula era bangi bakyatunda mu bituli ebyo nti ayite kyali pate kyafuuka kigenzigenzi kya Museveni ebbanga lyonna nabategeezaako kemabegakaawo ne mbagamba nti NRM olw'okuba nti interest yaayo yagiramu Baganda Museveni yatuuka waggulu eno n'agisosola n'aga nti katusindike Mugisha Muntu tusindike Babesigye n'abasigalidde batumukunde bajje nga batondawo ebibiina byabwe n'embabazi mwate mwe yajjira n'aleeta akanyonyi kayera ate mu bbaasi ate ntubuuza nti yero bbaasi ey'akanyonyi yo yayiseewa naye nga byagadibenga ali naye ng'ekibaleeta ekyo kyeki kwe kunafuya pattern kubanga bakimanyi nti Baganda be basingamu obungi ne interest yo tulemeza mu electoral college ne tutagenda mu adult suffrage ku bintu ebimu owankubadde akulaganga ekyo bwa government nti omuntu bwajjanga zena kalu tuba tumukakasaako okulondebwa kuwebwako essente tubuuza electoral college si kalulu ekyo kimu
naye nga kibasinga okugobamu interest yeeriwa gwe mukono gwa Museveni owa waggulu okuba nti gukyasobola okukeera enkinaga nti omunsuulire nga bakosezza ssente. So sigobera individual merit abadde aliwo atuweereza kyenkana ki pata agiyimirizaawo kwenkana kiriwa. Kaakati bw'otunuuliramu ekyo nga baamumye kadi n'asonaga nti anze ngenda kujja independent ddala mutuufu ate era awagirwa. Naye ekyannaku nti Oweekitiibwa Sipiika Kadaga bw'ajja independent kyonna ekikoleddwa kiraze obunnanfuusi bwa Museveni ebbanga lyonna tubadde tubategeeza nti oyo Bayibuli gwegamba nti ekyennyala bwe kyatuula watukuvu ensi terifuna mirembe era yatabanguka. Naye Museveni ebbanga lyonna mu bikolwa bye abadde siteringi-kkono nga tayawukana na kyennyala kyatuula watukuvu. Kale bw'okeera enkya n'otabaamu Katonda n'otayagaliza ggwanga n'otafaayo nakwo ebyo bikolebwa, ani agenda okukutegeera nga buli kimu oyagala kya interest yiyo? N'oŋŋamba nti wakafuga ebisanja 6 sipiika ow'ebibiri gw'ojjamu. Abaffe naffe tusinzire ku nnyinga eyo gy'okoze n'oga nti twatudde mu seeke era seeke yasazeewo naffe tukutuulire ku mwaka ekisanja ekiddako tuga nti oli yali wa 2 n'agenda naffe tukusaba nti kati gwe kino ekyomusanvu kireke tubeeko gwe tulonda ajja nange kinandeeta kujja neesimbewo. Kale ebyo byakyana kito mu politics wetuzannya olwa interest ezitaliimu. Eggwanga libadde likyagaanyi mbuuza sipiika musango ky'ogumuvunaanibwa obutaweebwa kaadi ekitwala kisanja kya 3 nga gw'oli mu kya 6. Kiki ekimuvunaanibwawo ekikuleesa olanya ennyo omugaye nti olanyina kyasukkawo bw'abanga wakuweza mirimu gye giri private lwaki tomutadde ebbali? Asobola okuba minisita, akyasobola okubeera ambassador, akyasobola okusigala nga member of parliament, naye ng'obuyinza bumuliko bumumala ng'era bungi kubanga order ya president bwekuwa obuyinza sitiru tebatunuulya kitiibwa kikya weetisse. Eyo ordinance etwalibwa mu mateeka nga y'amaanyi. Kaakati mu ebyo ebizze bikolebwa sipiika okumumma kkaadi ne mugamba nti mwagiwadde olanya nankabirwa namulabira mu parliament bwe yavaamu ebigambo ebigamba nti njagala otegere madamu sipiika kuno tugenda kukubako ku mugongo. Ne mbuuza nti omusazi w'emisango bwe yajja nga tudde ku muteteme sikakasa nti yatunuulira esayidi ebbiri zino by'okuweeyinga kyali kigwanidde kyenkana ki? Teyafaayo kutunula kitiibwa kya parliament kimwayogerera, teyafaayo kutunula kitiibwa kiyenga nankabirwa kyalina, teyafaayo kutunuulira abaffe baba tulaba bagenda kutwala ki? Yavaayo nga boolaba ekinyonyi bwe kisusunka mu kasusunku nga kirabye omuliro wansi bw'atyo bwe yapaaluuka. Naye byonna byonna mubadde mulwanira amalya gammwe nga gwe nankabirwa kubanga interest wagireeteramu ekigambo ekyo. Nze saakulaba mu njawulo okuggyako omukyala alwanira eddya. Tewaliwo njawulo. Naye tukoze tutya okuddira politics abeemu amakulu ate era anyume nga tujjeemu ebyagaddi benga lye Museveni yasazeewo ayagala gundi. Eggwanga lya Museveni si lirye. It will never be. Talinaako kye yagula. Ekyokubibwa aba akyakaanira n'ebyakimanyi nti eggwanga lyeyeetisse terinawo property. Enkya bakuwadde buwi ate enkya ojja kufulumizibwa. Naye nga naye kyensaba omwaka gwa 2026 ogwo Katonda akutuuse kyokoze ono kikuddeko eggwanga lyonna likwefuulire ligambe nti nawe kyofuzeko kikumala. Bw'oti bw'ozoosuula abaseeka abasigadde kubanga kino kitandise lwaleero. Bw'otunuulira muganda wammwe ow'ebunyolo ani jeno ono ali ebunyolo ani Matayo Kyaligonza baakuba Matayo Kyaligonza nga bamutaddeko lwaboogo kubanga yawasa muwala wa Museveni nanti mukodomi waka ne baakuba Matayo Kyaligonza paka osibwa naddu yavo naaga nti ne Museveni gwatalina mu kuswala. Omusajja gwe baakuba omugongo gwonna ne baguyuza ku lulwo nga tuli mu nsiko gw'okukkuta n'obyejjagala ate omutaddeko mukoddomi wo n'ogamba ekyo. Era natunuulira yali ndowooza mawulire NBS bwe yafulumya ekigambo nti naddu yakubye lwaboogo ate nga naye yaleese mutabani we kuba nentegera nti ebyobufuzi mu ggwanga mwetulinge bannabawulire tebalina magezi mu bintu ebimu era babisi comparison gye baali teyali tejjaawo. Oli yali amutegeeza bwe yajja nabaaleme kubalya teyategeeza nti nze kujja nze naye ngenda kujja waani oyo yajja alwanye nga twali mu kaabavubuka. Naye abantu abasinga olw'okuba nti obadde bwe batyo batambula emyoyo gyabwe tegipimaapima muno obutategeera kwa byabufuzi kubo kyettuufu na kubo kiri nuŋŋamu liteekeddwa kukwata. Kaakati bwe baalwanyisa Kyaligonza naddu linaakuba enduulu ne bamulekayo lwaboogo ne bamugja nga nti tujja kukola bwe tuti ojja kudda mu kisanja ekiddako. Bw'atyo lwazaalwanyisa banne mu nnwanyisa y'ekisiru. Nsuubira nti executive committee eno agyagalako abapya
abasobola okukoderekereza muhoozi ajje yesimbe ku bwa president ekyo kitawe eyo ndowooza nfuate yakyana kiteeyo ekigwagwa bwe beeri mu president bwatyo bye bateekeddwa okutunuulira tebasobodde na kudda mu kujjukira ye bwe yali ajja n'aga nti njagala kulwanyisa gavumenti nezeffuga bye liriwo yasooka kulowooza interest ki gamba nti bantu webale nnyo yasooka kwemenya eri bantu nabaga ekindese yemmwe n'oli yaga nti mazima ddala mmwe abandeeta emirimu gyange n'obuweeza bulabikire mu mmwe awataali mmwe nange saalikoze eki oye kristo ne Museveni yasooka kuddamu n'atunula mu ekyo n'aga nti aa ekigwanidde kyekiriwa katukozesa advantage eno ey'ababi tusobole okujja tuteekewo gavumenti ennuŋŋamu kyo yasimuuza bigere n'atambula n'agenda bwe batyo bazze balya Nadduli ne bamulya naye ne bamuga nti aa okubeera mu kino ekyakiwanda wano okubeera nga chairman LC vice chairman Buganda ate nga oli advisor kijja kubanga kikontana kubanga kiri mulimu gwa government oli civil servant ate no pate kakati natunulira entegera y'amateeka ne nganti n'amateeka gaba Museveni ga kifuula nnenge pate kwataganira wana biri nga pate bintu biri mu Uganda Museveni oli muzibu kale mwe byonna ebizze bikolebwa temubadde mu makulu wabula enkwezi badde zikolebwa era olanya bwawangula munenye nnyo bamemba ba parliament nnyo nti parliament gye twafuna ya bikojogo naye speaker bwawangula Kadaaga ate muiseko mikono mu maaso nti newankubadde amasitaani abiri olyondako erimu ku kiteega n'ejjembe tubaako n'ejjembe tetutegeera okusinga ekiteega naye nga kiyinza okubategeeza nti olanya ate ekyo kiteega ekijja gye muli temulimu kalungi okuggyako banywamu omusaayi is a puppet completely ligenda otuulaawo ng'etegeera Museveni teri tteeka lyonna ligenda kujja ligenda tunulwamu okuggyako essente okuvugira mu parliament kale bwe tutabe na bikonge by'amaanyi kuba nabo opposition abannapo abayingira 61 ne bine ebirala okwegattiramu okugezaako okulwanyisa eddoboozi liri erya Museveni oyo olanya muleese kipapula ky'oli agenda kubeerawo nga bw'olanaga nti mwana na taata eyo relationship eriwo yegenda okufuga parliament ekyokubi mulinde nnyo negativity ebitundu 97 ku buli 100 okusinga positivity ezidde eri eggwanga ng'oyo atuddewo kale zenkwe za Museveni zabadde atunulamu nti tugenda kufundikira tutya ng'eggwanga ne tulisudde nga nabalirimu aligenda okujjajjasanga obuzibu kibaleetera okubalowoozaako nti kale Museveni bw'ali ali akyaliwo kino kyaliwo kitawe ensi Katonda si bw'ate bw'alowooza ne lwaddaaki nenkubadde twajja musango tetunnakola kibi kya saakirigo ekitali ekaasonyiwa mu Bayibuli kale mu ebyo byobadde ojja okola bijja kukulondoola n'omusaayi gwo era mukirindire nga Bayibuli kyega nti tekirema kujja naffe tulindiridde magenda go naye n'abo abali mu parliament bwe bagezaako okumma Kadaaga wakalulu ndaba nga nsobi nnene egenda okukolebwa naye bw'abanga bamusudde mulinde ebyo bitundu 97 ku buli 100 nti olanyazze oyo ye Museveni atatudde mu parliament mateeka mafu kuyisa biragiro bitajjansa Rangos mu parliament zigenda kuggwamu kuolanya okusinga kuno Kadaaga bw'abadde aliwo agezezzaako newankubadde babadde bakolera parties nga tebakolera ggwanga n'abantu naye ate mu pate yenge ya NRM olanya talina gy'alaga talina lugendo muba mwe bwennyini mwesimulizaako ebisoomi nga mulaba kale enkwezo zendaba bwezi buzize zitambula mu pate yaffe nga tuyise mu kigambo electoral colleges so singa tuzza ekigambo adult suffrage omuntu ku bifo ebigazi ne bali badde bagavana nga bakoma mu bibiina byabwe biri kyali badde kituyambako nnyo okakasa nti agwanidde yoono naye Museveni atulidde Abaganda n'atumalawo mu ndya bwetyo kaakati olw'okubalaba nti Omuganda tasobodde tayawukana na Musoga tayagala na Basoga ffe Abaganda n'Abasoga yatusuulaawo ate gy'omuwa mu Banankole gy'ava si Munankole oli Munnalwanda wawu kale abaliiridde muli era omukulembeze alijja kyetaaga ajje ng'asobola okwawula kubanga n'Abanankole tebafunye mu mulembe gwe batono ddala Abasoga wamu n'Abaganda nze nakozemu analysis yange ng'omuntu ne ŋŋamba oba obukyayi buyinza okubanga bwava eri nti mu east bawa nnyo gladiator Bobi Wine 75% ate batajja mu Buganda ne bawera gladiator almost 100 plus kakati ze nebuuza oyinza okulooza obukyayi buyinza okubanga buli awo bukikubira wakati awo
bwendowooza mu ntegera y'ebyobukulembeze interest y'omukulembeze w'eggwanga teteekeddwa kusukka y'abantu baweereza. Ate bw'okola ekyo oba ogudde misana ttuku. Interest erina kuba birowoozo by'abantu oba opposition ati bw'okulembera kati for example bw'oba mu kalulu bwana hewa nze nali mu kalulu onfuna bulungi nengwa ne siwangula naye ate opponent wange yawangula kimukakatako nti bw'aba amaze okuwangula taba wa kibiina era buli omu amutwala mu constituency nti yamuwa akalulu mubaka waffe kitegere bwoti gwayeesimbyewo n'owangula owangula ku percentage eragibwa nti ofunye obuli 2,000 akuzzeeko 1,000 akuzzeeko bimeka bisatu naye gwawangudde oyina kitwala nti bonna baakuwa akalulu okuba ne interest eweereza bonna nga tososodde ogontegedde kaakati interest ya Museveni talina gissa ku kigambo nti Buganda teyamuwa ne Busoga yafuluma eggwanga ye pulezidenti ate alina kutuusa kweyo ensobi eriwo alongoosa atya so si kugattako nsobi ate awo obeera mu boofu wa bwongo bamuto wa birowoozo abaffe abayudayo bakomera Kristo kyatujjako kutegeera ddiini ya Bukristaayo twaliga nti abo baba yajjira mu bali ne bamukomerera ekomeeyo ffe twajja mu bulongoofu n'ekyo bwe kibeera mu byobufuzi totwalako kikyo kale olw'okuba nti n'omusaayi gwe musosoze ng'ogw'Abannalwanda n'ekikolimo bali kyalina kinene eky'Obuyisirayiri kubanga baakolimirwa ate ng'Omunnalwanda piwa musaayi gwa Kiyisirayiri Baisraeli bali awo batudde kigulu wowe bali banyweredde buli bagenda bakole ensobi babagoba lwaki era Tanzania babagobayo lwaki bwogenda e Kenya babagoba bwogenda mu Ethiopia gye bava eri obukojja bwabwe babagoba ne bazze Isirayiri lwaki babadde eno mu Kongo babagobayo ne batuuka okujja na babirigi ne bajja ne batusengene mu Buganda bwe batyo bazze bakola olw'omutima gyabwe emibi tebasemberekeka kale ne Museveni ebbanga lyatwaliddemu atufuze enfuga ya Kiyisirayiri so si enfuga eggwanga n'abantu baalyo naye nga kyensaba banna parliament baba bamaze okulonda bate bannakuwa kyemmanyi bayinza okulonda ku 7 awo ensonga yonna ebibiri nze njagadde kubibaawulira kalungi kyakali mu owekitiibwa sipiika Kadaaga n'akabi akali badde kafuluma muolanya ate ono gundi ono omulala ani ow'FDC Semujunganda kaakati ebintu bwe babizza mu mawanga buli omu bw'atulina Semujunganda yali badde asobola kati ate tulabangera Western gye tuwadde oba nfuna bulungi naye mu Western ebbanga lyonna Semujunganda n'omusaayi gwe teguyinza va mu Museveni it is impossible bw'ona okwata lisiti z'abo abagende ne bateesa ekiro abo tebabulamu akulimbira ne naffe tuli ba FDC nnyo kubanga twava mu Besigye nga yajja nani kale mu ebyo byaba Semujunganda they are not worth it oyo yajja kujja kuleeta mampati na kulaga maanyi tubadde mu bwagundi kugugula n'atera Museveni asomuyita mwoyo mu bwangu n'abeerawo n'abafuukira ejjembe oba ke baawalula oba akayinja mu ngatto naye amakulu nti Museveni okugenda kukugaana agende na sipiika ono n'ekisanja kiddako bw'aba awangudde era kyasobola Museveni wabanga akyesimbawo lwaki omugoba lwaki omwejja ku interest gy'otulazaamu yerwa gy'otannaba kunnyonnyola gonyonyoddeko ka komitiiko kali ak'abantu 5 ako ke kagenda osayirawo eggwamba twasazeewo nga n'ekibiina kadi twagireese ono nga buli omu afulumye n'ettebbwa ly'ensimbi mbu twalonzoolanye gasiya buloolo kakati mukulu honorable ebintu binyiiza yensi yaffe ebintu binyiiza in case Kadaaga alitwala azenga independent singa awangula parliament eno genda girabawo in case singa abawangula kubanga ye aliko ku independent Kadaaga expect worseness 95%. Worseness weya kubanga ekyo kyenkulazeeko kibadde kimu ti feva Kadaaga gy'abadde alina ku Museveni ne pateye ng'ababadde bakyatambulira wamu n'agikolamu mu mpeereza gy'aweerezaamu agezezzaako naye bw'awangula ng'ali independent kitegeeza Museveni wamwegaana kaakole ebyagwande mu bwa sipiika abajja kumuwulozaako amuwulire bwe banjaga eyo pengenge baatabiddemu pengenge nze nkubuulire pengenge enkambwe obugolo bwonna ne babuteekawo naga nti kaako kafuuweko kataaba okawulire
ojjako abuuzako abali mu nsiko bali babutabula ne babunywa babalians ba Museveni abamu yeyegaana agamba taginywa oba teyanywa oba yanywa byakozesa balinga baginywa kale byagala tuteke ku mpewo tumategeeze n'abo abali ku lusegerero bakyaba aginywanga nedda ssebo awo tetugendayo kakati zeze ensonga bannaffe abantu abali mu Uganda abali e Bulaya mwenna ko akaspikaship ko kakutta omuliro katabusi era nze nange nsuubira bikondo kuno lunaku olwaleero ekololo ekintu kye nategeeza abantu era ne sipiika kyenjagala mutegeeza nti kuno bwawangula interest agijje mu kibiina wabula buli mateeka agagenda okuddamu okubagebwa gabagibwe nga gatunuulidde eggwanga n'abantu ayitewo bw'ayitamu bwa independent bwe nanti kabaka mwaka ffe kennyini ke kamutaddeko eddusu naga nti aha sipiika wuuyo genda oweereze kaakati wajja bwannamunigina tebakkakanko nti oli wa NRM bakweganye lwatu weereza bantu pate soko giwummulire ddala n'ebirowoozo bya Museveni ebitajjansa biwummulize ddala singa omuweereza amateeka asenti negaana 3 times bagga nti 3 byakubiri 2 byakusatu biyisa etteeka eryo ekyo kyabaakola tagezaako kulondobereza kubanga Museveni lwaki akuba nnyo sipiika Kadaaga oba n'obwa speakership abe ne interest yo yajjanga amulina mu ngalo akimanyi bumanya nti mu mateeka akatundu k'7 7 obuyinza obuteekebwawo parliament n'okubisa kw'amateeka era bwe bumu obusobola okugyako president singa batodde kati yajja yenna nga alina influence etegereka n'ebirowoozo ebirungi waddeme n'okuyisa ekiteeso nti ekijja mu president obwesige ne kiyita kale mwaba abatiira ddala naye ng'ekireeta ekyo ki nti ebbanga lyonna Museveni oludda lwe lubi kyovula nti ate ayagala banaaba abangu mu parliament banaayisaamu okukosebwa ekitali kyangu Kadaaga kale bw'ajjanga independent n'awangula kyemusaba nti atunule nnyo interest y'eggwanga ne parliament agitambuze ku ggwanga n'abantu so si interest party byalimu kubazze bwannamunigina ate nga kyemmanyi bw'oba okusasira kwa Katonda kigwanidde bw'awangula twongere okuswaza ku nkwe za Museveni kituufu nnyo mukafiiri mawangwa Museveni mpiso teyeesigamwa bojesigamwe kufumita talinaako munne tamanyi kukuuma ndagaano tamanyi kukuuma mukwano tamanyi bantu yetegeera nga yo mu Isirayiri omunalwanda wawo ne bannalwanda banne ebbanga lyonna bw'abadde kale tusabye nnyo Katonda wetuba nga tulina kye twakola ekibe kya Sakirigo tufukamire ffenna mulundi gumu n'abasiraamu abakristaayo abakatuliki balokole tusabire wamu eggwanga lyaffe linunulwe mu lununula lwa Katonda so si okununula kwabo ne interests zaabwe bw'ali baagenda agende lumu n'eggwanga lye lyonna lisaanewo lumu wano bannange byebyo ebiri mu nsi yaffe Uganda okutwazamu ennaku zino nadda olunaku olwaleero nze nange singa banambuuza okawaani nina ensonga zange zinalikawadde Kadaaga lwa nsonga ekisookera ddala nti nno teri na muntu yenna ali eyo tugeze nti bw'olaba zino the 3 arms of the government tesaa kuba nnume zokka basajja beereere ate bw'oyogera ekyo mba sijja kuwa Kadaaga lwaki eyo teba interest nati gwe ng'omusajja ategedde Bayibuli ne Kulaani Bayibuli yakisa omukyala yenna okuba mu kifo okusinga obufumbo tewakisomaako nekisomako kakati ate bw'obireetera mu influx ng'ozese sex Kadaaga taba mu parliament tulayirira mu ki tutwalira mu parliament mu Bayibuli tukwata Bayibuli tukirizaamu ekyo kyekugamba oteekeyo Kadaaga gwe interest gy'olese kwe tusinzidde ya kito bw'okulembese kugamba nti muwa kubanga bakyala Bayibuli oba ogisudde ebbali ate balayirira mu kiwe contradictinze wekka no balayira mu Bayibuli kwebale nnyo ekugamba ki buli ekiri mu Bayibuli okikiriza kiki kyo disputing ekya Katonda kakati ebimu nga tetubikola obwo bujeemu bwammwe ate bujeemu bwa Katonda buba bwammwe Kadaaga saana kuddemu kyogerako bwoti kikyuse n'okwenenya weenenye naye wasomerako mu nsi z'abakomunism bakomunists gw'osomedde mu nsi kyokufuna obwa dokita nakasoma mu nsi 3 zoogere Philippines sirika eyo teri Katonda nakyo banegambe tusabe era nkulabidde nawo mbaddeko Philippines mbaddeko Boston mulimu ntegera ya Katonda yadde akatidi era kale yo tuve nayo ojja kuwaba nati Bible naye egamba ensi yaffe egamba for God and our country
where the country is running under two sections, men and women. Kakati kyotekeddwa okutegeera kitegeeza omwana w'omuntu kasita yasukka amateeka ga Katonda kyekyasinga okuleeta ensi okubonaabona. I get your point. Kyovula banzi bwe mba njogera politics ebiseera ebisinga bwe mwesigamiza Katonda nteeka waya it is necessary. Nali badde nkuba kaddaga specifically nga mbeesinze ku ggwanga n'eddiini ya Katonda kubanga tukkiriza mu ekyo. Ku Quran tekkiriza ne muhadisi z'omubaka tewaliwo kyayogerera nti obusobozi bwonna bwe wali omusajja ate tulonda mukyala tekiriiwo okugyako element eziri exceptional nga yaliwo yekka. Era mu busiramu tojja sengayo shekati nga ayimidde mu muzikiti nga bw'osanga bapasita mu kaliziya lwaki bannabbi temwajjamu bakyala? Era bannabbi baali basajja bale nnyo kyekyete bapasita okuyimira ku butuuti mu mpisa y'obuwanga waliwo kyebeeko omukazi wonna waayimirira n'ajagalala. Ebyo bituletedde enso bigutunulira gundi oli bwe yajja yalaba oli kazi na kazi nti nwanira ddiya lyange nankabirwa tojja kugoba wazze n'amaanyi n'amaala n'omuntu omukalu. Ebyo bye tukulembeza magezi. Ebbanga lyonna mbadde baminisita nga totegeera kutuuka ku eyo levo. Eggwanga bwe olitegeera gwe gy'otandikira eyo byakyana kito nnyo. Nkugee tukyabulamu abakulembeze agenda okujja nga ali organized agenda okujja bikula ejjinja ku jjinja. Yaga nti ddala teri kyawandiikibwa kye kitali bikkulirwa. Goza yali ategeeza nsi yali ategeeza mateeka ge. Kale mu ebyo w'ensonga eri genuine nga dokita nti ampa sipiika olw'obusobozi mu mbeera mwe tuli kubanga mu ddiini eyisobola okuba nga exception kubanga ate amwesimbyeko is more less muto mu birowoozo wayingirawo exception yokka n'experience semujju nganda bw'omupima pima muleke nammwe tujooga bujozi kutuuka kweyo level enaba western ever since gwe noova waggulu president yooyo nojja prime minister yooyo sipiika era naye mu western naffe katubizzeeko mu mawanga munaatusonyiwa. Gundi oyo simanyi semujju nganda weewummuzeemuko lindira ekiseera kirijja bw'olaba nga president nga azze muganda gwe ng'ojja eno. Honorable sibula batulaba n'amagezi otwe tweyise tutya mu parliament singa ebintu biba bize nga bwe bizze. Bible kyetugamba nti munaasimanga birungi byereere n'ekibi okuva wa Katonda mukisiimanga. Kale olanya bw'ajjanga ekibi nakyo tukisiime bw'abanga yawangudde. Kale n'okwongera okusaba Katonda asse omwoyo Museveni akyuka ave mu mbeera y'okutegeera ekyennyume adde mu mbeera ey'obuntu. Tweggyemu ekigambo nti mawanga, tweggyemu ekigambo nti madiini, tweggyemu ekigambo nti mukwane. Eggwanga likulembezebwa individual merit busobozi n'okkenca okutunuulira ntegeera ntya ku bantu ate ntegeera ntya eggwanga lyange. Kale tunadda mu birowoozo ebyo ne tuddayo n'okutunuulira nsonga ki ezaatuyingiza mu nsiko okudda ate tusobole okuyamba eggwanga libeerewo. Tetwajja lwa politics eyo wakyana kito agenda otulemeza mu ndowooza ya interest y'ebyenfuna. Sipiika Kadaga bw'aba waali kiziyiza entalo nnyingi mu gavumenti eno obutabulukuka kubanga ezibadde bonna gubadde mukono gw'abamemba ba parliament okukkiriza ku external forces Museveni fulumya agenda mu baamawanga okulwanirayo eyo ebeera parliament. Oleeta olanya ebyayinza n'obyogerako era ajja kubanga simala googera. Kale tukkize nammwe mutuweereza abantu abalungi ebbanga lyonna newankubadde Bayibuli yasoma ebigambo bino temulikakkanyaza ng'ensingo yammwe gye ndi Katonda nange ndikakkanyaza yange gye muli abantu naye ndikola ebisatu bino ndibaleetera endwadde enzito ndibaleetera enjala n'okubawa abakulembeze ababi naye ku kyo ekyasembayo ekikakanyavu ennyo yaga nti ndigabula eggwanga lyemmwe mu mawanga ne balira mu maaso gammwe nga mulaba. Museveni essaawa zino munnalwanda naye buli kiisi woolaba waali munnalwanda yakulembera n'owuza nti eggwanga be basingamu obungi n'osinkagana gashumba ng'avaamu ebitategeerekeka n'ayita mu bali n'ayita mu bano bo balowooze nti be balabikako naye Katonda yaga nti lwe ndizikiza emmunyenye n'enjuba lwe mukakasa amaanyi g'obwakatonda. Kale nange nkakasa mu nkakasa yeemu twemenye ng'enjuba n'emmunyenye tezinnazikira. Katonda bampeera omukisa. Amiina. Tweyanza gamba naffe bana flashlight channel Uganda mwebalimu abale kwekumirako mpewo zaffe ate mwebale kuweereza tusimira ddala gye yembeera eri mu nsi yaffe Uganda. Akaluka speakership kakute wansi ne waggulu abaagala olanya webali abaagala Kadaga webali nese mu Uganda webali kakati tusaba Mukama abakozese abawa amagezi
tulonde mulonde speaker omulungi anakulembera parliament ya ffe Uganda nga temulimu kuyiwa musaayi kulo bulungi bwensi yaffe Uganda katukoma lunaku olwaleero tulindire ekinava mu kulonda ate ekinaba kivuddemu era tujja kudda ku mpewo tubategeeze kiki ekiddawo ate bajja n'ebirowoozo byabwe nga bali mu kuloleza ensi yaffe Uganda olwakatonda ensi yange akumata kumira mpeera